Omulabizi Dr.DavidKiganda mukwano gw'abangi olw'erinnya eddungi lyakuumye obwetowaze okugondera eddoboozi lya Katonda. Ekyo ne kimufuula ekyokulabirako nga kyatwalanga eky'obugagga bulamu bwe be bantu abakyuse mu by'omwoyo n'omubiri. Nkakasa nga nawe oli mukwano gwe era nga na bano gye gimu ku mikwano gye nga ginnyonnyola nga bwe gimutegeera. Nebaza Mukama okuyita mu Kingdom FM. Wawe nawulira Kingdom FM nali nga nkola ku baara ku speak. Bwe nawulira Kingdom FM eyandagira ku Ranchawa na Kasero. Nebaza Mukama okuyita mu Ranchawa na Kasero kuba yankolamu mulimu gw'amaanyi nendokoka. Bwe nalokoka nga siina mulimu, Pastor Kiganda n'agamba nti buli muntu yenna n'agutambula ebweru awanike omukono. Nawanika omukono mu by'okwezesa n'amala n'agamba bw'oba tulina passport genda oginoonye. Nanoonya passport mu kugezesa ne nfuna passport n'enzijja, n'amala n'agamba genda onoonye omulimu ojja gufuna mu linnya lya Yesu. Nebaza Mukama okuyita mu njiri ya Bishop Kiganda nafuna omulimu ekata. Nebaza Mukama yankola omulimu gw'amaanyi. Amaina gange nize nubuwati tendo. Nebaza Katonda olw'ekisa kubanga nali Musiraamu yandokola. Nebaza Katonda okuva omwaka ogwo ekiseera kye nayidira mu kifo kino okutandika n'omwezi ogw'okutaano. Nayidda mu kifo kino nga ndi mulwaire ow'omwoyo n'omubiri. Naye nebaza Katonda nti ekigambo kye mbaire nfuna wano kyamponya omwoyo n'omubiri. Era omuniriro guno gwe mubona Yesu n'akikoze olw'okuba nawona.